Let's go straight to Tamale Mirundi ne mchala Ani Muhirwe. Ani Muhirwe yatwala milioni 2 okuzijja ku inginia we Kabongo era nga atumye PAwe n'omwami akolanga investigative officer waabwe gwe bayita Savio Kakoza bazifunira ku Serena 200 million njakukuba kiboko gwe ani gogendo kuba gwe Mirundi Junior osobola mukuba gwe mumunde eti Dini Lubowa lekeraawo okunonoona amanya g'abantu how facts story joyogera ko njimanyi bulungi nina information nze Dini Lubowa njogera n'abantu mu ggwanga lino bootasubira ati njogera nabo neto yono nalinnya lya mukyala kale kyasinza obanyiza president kuwana mukyala oyo deputy IGG Anne ne batya kati mutandisa omuli mbo yasaba enguzi njagala Dini Lubowa olete bogamba nti yasaba enguzi nkwe milioni 10 I give you 10M bring those people you claim bobe yajja ko sente milioni 2 ate Alex Katungi kankubuli mwakola emivuyo nga kayihura alya IGP n'oyo Nixon gwe basibye ekiseera kyammwe kati kituuse omuntu oli ku ddala lya SPC obeera otya n'obwo obugagga SPC waawa alina amawooteri nga Alex Katonyi okubya abantu mu ntobazi okubya abantu obamenya amagulu abantu obajjeemu embuto president alagidde bakukwate bakukute bakutadde mu kooti wanoleeta mivuyo temujja kumanyira deputy IGG so Dini Lubowa how facts clear jango nebuuzeeko ffe tulina information mungi there's nothing I don't know in that government nze Junior bitono nnyo byesitamanyi mu government eyo I talk to big people in this country don't joke with me aba Alex Mutungi ne ba Nixon bebali mu flying squad tebalina na training ya police ne ku biseera bya Kayula bakola emivuyo abobola nga balina amanyi gasingana n'abasirikale ba police tebagambwako until when the president intervene go president mwenyini yalagi ate Dini Lubowa era njagala ogenda onoonyereze ati waita investigator lwaki president yawanye mukyala Anne can't find out Junior ono gwenda bono mutabani wa Mirundi ono ne mabega kawo nali ngenda mukuba na musuubiza era ne musanga ku yayawo ntegeza gwenze manyije no damulira simanyi manyije no gundi ne mugane dda nze ndi mwana wa balwanyi oli ludda wanzije kube kiboko ngende obayite bajje no bobo oyagala era bwe yansange wa Stanley yafukamira Stanley namutaasa nali ngenda mukuba ebyaddala amugago we nakusanga wonna ngenda kukuba okubanga mutabani wo ngenda mu ekatineka kati kanchi muddemu we musanga ngenda mukuba ekyo nkyogedde kumpewo ngense ewuli kulusisa mukuba kwolo kuba Stanley yamutaasa olaba mukuba ate bali balala nga tata wakyaliwo naddukira misambo ambu agenda kukola abakubye omwana we syamuliko kwolo kuba samuyina akombinanyeyo era olulala kitaawe yajja ne kitaawe yennyini sagala kwogera ku tata we nsaba awummule mirembe nali era nkutte musajja wa makomero oyo ne bajja nga fakisi zenkutte ku musajja zonna weeziri mubaze kuwolereza musajja bawunzikirawa Ani Muhirwe yatwala milioni 2 okuzijja ku inginia we Kabongo era nga atumye PAwe n'omwami akolanga investigative officer waabwe gwe bayita Savio Kakoza bazifunira ku Serena 200 million from that engineer tugende ekibuli ku CID fayire eyo bwe bateriyo nze bantwale mu komera bwe bateriyo bantwale mu komera engineer eyo we Kabongo bw'aba teyabuuzibwako baleete Major Martha eyakebera fayire eyo abagi investigating okugenda ekiryando e Kabongo ne bakomawo ne mwami bamwine report eyo nga balina gitwala wa president ani bw'aba ayagala mulimu gwa IGG asooka atereze ensobi z'akoze mu ntobazi. I'm not a hired gun. I'm a senior journalist, a full detective when it comes to investigative reporting. Siti ya biduduma nja kukuba kiboko gwe ni gogendo kuba gwe Mirundi Junior osobola mukuba gwe mumunde eti no musanga gwe mumunde eti oyo sinza na kwajuwenga naye kiboko mutera jimu nze sikola jimu tosobola Tamale Mirundi Junior sikola karate box chichi sikola jimu jako street fight katika nkugambe amwe son of Katwe je nazaliwa nkulidde Katwe tolina kyo ngamba nkulidde ku Musa Bode nazaliwa mabega wa Suzanne bwe nayavulira agenda ambuuzeeko ku KBC Kampala Boxing Club ambuuzeeko buli wembadde nze siri wa bulijjo jako tetuwedde twaleeta ekizibu kiri kimu we are professionals abasoma mulimu guno buli lwe twakkiriza embwa okusembera mu mulimu guno ne tutaregulatinga kujja mu mbwezo bwezityo that's why entire society erowooza fena tetutegera bye tukola yensonga aba president yabadde mu maaso g'abamawulire wali n'abalangira obwavu ne bamukubira mu ngalo how wala kuuza naye abamawulire ne mumukubira mu ngalo ng'oli abalangidde obwavu n'obusibu ne mumukubira engalo
nze nadini mbeerawo nga nkola ebyo mambuuzeeko olunaku lwe nasinkana president. I was very bold and I told him ekindeese wano sisi nanonye mulimu gwange kakati nze omulimu gwange nagujja mannyo ga mpisi oyo tamanyiira nja mukuba tanaba na kusootinga nsonga za kika kitamanyi na kika mwali nga wengangazi bamugoba mu kika ate yagamba musika bwebagoba mu kika amatu gali awo galinga amasiikesiike ag'embizi atambulanga oba mulwadde wampana masitegera bulungi n'abaajagira oba muli wa bisi agasimanyi. Let's go straight to Tamale Mirundi ne mukyala Anne Muhirwe atereza ensonga z'ettaka lya Dr. Florence lyesse yabbako ssente ng'agambo zitwalira taata we. Omwana oyo agamba yasoma psychology naye andabikira nga atalina magezi. yundi yatwekera ekirerya Junior ayagala kuŋŋamba nti ansinga kumanya ggwanga. I'm the only big boy in town. Comes to investigative. I'm a detective. A senior one. Nali mu kaliba eyenkana taata we bye yali ako. Era emirimu egyalemereranga taata we baagireetanga ku mmeeza yaabwe. Ekyo njagala nkimubulira naye yafereranga mu linnya lya kitaawe oyo Florence gwadde nkugamba yamuferera mu linnya lya kitaawe. namusanga ava kukola interview ewamuyanga emugamba nti bw'oba osazeewo okutuula wansi ove mu by'okukukwana ng'abasiyazi ng'osazeewo okole tuula wansi osome nnyo ethics z'omulimu guno mw'oyingidde kitaawo mwe yakuleka oba tewagusoma. Natwala eddakiika zange 40 nga mbuulirira ey'embwa ali obuulirira kirerya bye nkugamba nabimugamba mwezi oguwedde kati we wabimugamba wano interview yamuyanga lutayo wenakolera mwali mwenna namusangayo nga niyazze kufuna interview. Kakati bw'abazze kuwolereza Anne Muhirwe nze ekyensinga okuba nakyo kiri kimu nkuba nenkuleka mu kkubiro sisobola kubanga nkuba bazungu ate ondeetera abeeyeruso ngambe nti bananne. Hi, I'd just like to say thanks to everybody for watching my videos and all your fantastic and positive comments so far.